Zondaba ndi musajja mukozi nnyo, nkola kiro na misana. Kati obudde obw'okwemoolamoola n'okwonoona si bulina. Nze atali mulema wadde olugalo nti entunuka yaluluma ne lweweta nga njagala ggwe atambulira ku magulu ana. Wakabeera n'abasajja bamwe. Abasajja bamuweere ki? Ntegeeza nti wakeegatta n'abasajja bameka. N'osula nagwo ne gukeera ku makya ne gwambala empale yaagwo ne gusiba zipu ne gugenda nga tukuwadde wadde olwataano. Onitegereza bulungi? Nkulabye bulungi ssebo era nkusiimye obeera omwami wange. Kyoyasamye kimala. Sanga omusajja ku mudaala gw'ennyaanya ng'aguliddeko ebyenda. Ng'olwo nalina ekikapu. N'akiteeka mu nkwawa. Nakkirira. Akkiridde ku mudaala gwa byennyanja wansi mu katale. Kati olaba otya bw'obeera eyo ng'abantu bagamba mutabazi yawasa omukazi omugu w'ensingo. Ddala olaba ekyo kinakuwesa ekitiibwa. Obugagga obutali mu mukwano nabwo tebunyuma. Kyewuunyisa kubanga nze yanvuma amagezi amatono nina mangi. Nze omusajja omwavu andabikira nga zike mu zzo. Awo olikagezi bannange olwakusongola olwo bannange lujjudde amagezi. N'ensingo ezikuluma ziwulira obujja zeebuze nti omusajja nabakyono ayinza okwagala omukazi omulwadde w'ensimbu bw'ati. Abeno. Wanji? Kodi. Wanji sebo? Je baliko nyama. Kale so, naye je baliko. Gwe mukyala Gloria. Ese. Okay. Ndi ofisa okuva ku police station in Namagongolo. Kati mbayambye nti. Twafunye information nti waliwo omwana yabulidde mu maka gano. Omwana abulira atya mu maka mwatabeera? Era y'ensonga etusitudde ne tujja wano okuzuula omwana abulira atya mu maka mwatabeera. Tuyingire mukebere. Kwaza tugenda kwaza naye tugenda tandikira mu lusuku. Ogambye omwana yabulidde mu nnyumba. Kaya tumunoonyeza tutya mu lusuku. Nyabo. Si gwe oteekeddwa okulagira poliisi kiki kyeteekeddwa okukola. Okay? Gloria tugambe. Nyabo, kulembera. Kulembera tugenda. Tambula tugenda. Nyabo zikula omwana gwazisa. Nti zikula omwana towulidde? Kamende wakane tenkumbi jengendo kozesa. Gloria taweza wange nkumbi. Nyabo tomala budde. Nyabo, omwana gwazisa liruddawo. Nze sinnaziika ku mwana nazisa ekigogo. Nga nsonga ki ekuziisa ekigogo? Ono bulijjo yeeyita mukwano gwange. N'ensalawo mumuteeke ku kigezo mu mukwano ndabe. Singa abamanya ku byama byange asobola okubikuuma. Kati ekigezo akigudde. Okay. Kakati tugende ku poliisi mukole statement. Nze okukwata ekigogo n'enkiziika mu poloti yange. Musango kyawo guntwaza ku poliisi. Ensonga kutwaza ku poliisi, kutambuza poliisi. Nze ntambuza poliisi oba Vicky yabawadde amawulire ag'obulimba yabatambuza. By the way, Vicky, tambula tugende ku poliisi.
Nenyavu. Lwaki wanimbye? Nti omukazi yasse omwana. Ofisa saakulimbye. Omukazi yennyini yeyazze nange n'aŋŋamba mbu nno yasse omwana. Naye nkwe kwagala nzije ntegeeze poliisi. Kati gwe tolaba nti oba owadde poliisi amawulire ag'obulimba? Ofisa nsabako nsonyiwa. Siriddamu kuwa poliisi mawulire geseekakasa sirikidda. Okay. Katugende obiteeke mu buwandiike. Ate buwandiike ki ofiisa? Nsaba kunsonyiwa. Tambula tugende. Tambula. Ate dduka buduka. Rory. Nsaba kunsonyiwa. Okusonyiwa ki? Okugenda ku poliisi ne nkwawaabira mbu wasse omwana. Tewali buzibu. Nze nayagadde kumanya olina olugambo oba tolina. Naye ekyo kyawedde. Nategedde ki ky'oli. Rory, nsonyiwa. Kirabika ekyakwambadde n'ogenda otta omwana. Nange kye kyannyambadde ne ngenda ku poliisi nkuwawaabire. Nga kyannyambadde kiti? Gwe bwe tugenze ne tuziikuula ekinnya osanze nazise mwana. Kati ojabamenga ekyakambadde ngakawa nyange kye kyanyambadde. Talina kyakwambadde okuggyako olugambo lwerero olukujjudde. Nsonyiwa Rory. Wabula omanyi kyoba onkolera? Nkolera ekintu eki? Laba eryakuleesa. Kugambye eddayo mpozi oyagala nkuyire ne girasi y'amazzi. Halo? Wangi nnyabo. Ati gwakubye. Kituufu. Nzaakubye. Obadde ogamba ki? Nkubye kutegeeza nti ndi bulungi. Era n'okwebaza nti weebale kwogerako nange wayogedde bulungi. Era kusinziira ku bigambo ebyo mpulira nga bikoze enjawulo mu bulamu bwange. Kati mpulirawo enjawulo. Weebale kusiima. Iye nnyabo anti bagamba etasiima ebula agiwa. Naye munange nze saagala kunkubira ago amasimu aga buli kaseera gannyiiza. Mbadde simanyi. Naye kati nga bw'oŋŋambye kati nkitegedde. Ngenda kwefuga. Tofaayo ngenda kwefuga. Weefuge nga tonnanzija mu mbeera. Kale nnyabo. Mukama akuume. Bulijjo gw'omulagira okunkuuma. Wangi? Tonkooye.
Nze Wanjise. gyebale Kale se. Nawe gyebale. ngobadde ombuzeeko nnyo. Gulabika omumanyi nnyo naye ate nze sikumanyi. Obeera ku kyalo buli ankuyege kuno. Yesebo Gwani. nze Kabengo basajja bakwekula. Basajja bakwekula. Kitawo yani. Ye muzeeyi Mannyo Gambwa. Oleka. Oli mutabani wa Mannyo Gambwa. Eye muzeeyi. Kati n'oyo bwetyo bwe twakula ne tusoma ffenna gamba mu bumpimpi bwe twazirunda naye ye lwakuba nti yalinamu okwengalo empanvu yenjawulo yali wakati wange naye Ngalo empanvu zitya? kugamba yakozesanga ebintu bya banne nga tafunye erukusa okuva gye bali bannaye Naye muzeeyi ebyo ekyenzudde ebintu bino birondoola. Nawulyako nga Ate bagamba bitya? mbu ne jjajjaffe yali bw'atyo. jjajjamwe aliwo yenna Azaala muzeeyi taata wange. azaala kitaawo naye bwatyo bwe yali ekyo tekyewunyisa kubanga ekikere tokisuubira kuzaala musota kizaala kikere kino waakyo n'embwa enjizzi ezaala njizzi so kati ekyo tekikola mawole tuweewuunya naye nga nsanyusa okukulaba Nange okusinkana. bambi Nze mbeera kuno lwakuba nti bulijjo tubadde tweyisa nga oba oli bize esobola kwogera nawe biki bwe bityo naye nga nze nkulidde kuno. kibadde kizibu okumanya kubanga omulimu ogusinga obukulu okukolebwa ku kyalo kuno basajja bako n'abakyala bako okuzaala bazaala abaana Tufu bo batuzadde. Ne gwolaba gwe bazaala mu 2000 abakomye. bazaala obukyalaba nti ono ate nti ono yazadde oba okyawole nti ate noli yazadde ate nti gundi yazadde kale abaana bangi kale kizibu okumanya buli mwana nti ono wagundi ono wagundi Kituufu. bambi naye kati nkutegedde Yenze. kale Kale kangendeko mu stencil. kale Kati muzeeyi nga sinagenda mu stencil. sawa Omanyi ni musajja muna bizinensi. Nina ebintu byentunda. oba bintu kyebyo Ninayo mabaafu, masepiki, masuwaani, bijiiko, masaati n'amasuuka. Kati gwe buli kintu ky'omanyi ekikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nze nkirina. ng'ate guli mulungi kakati omukisa gw'ofunye enti ebyo byonna nga bw'obimenye byonna mbirina Kati ate gwe gubeera mukisa mu bizinensi yange. anti sandyagadde weggyeko ebintu by'ogambe mbu buli omuntu aba abyetaaga mu bulamu bwe obwa bulijjo Anti nze njagala ssente. oyagala ssente kakati nze njagala ngatto Nzirina. ozirina Nzirina. zimpi Ate sizze nazo saawa zino. ziri ludda Ziri mu sitoowa. kyetaagisa ki okuzijja mu zitoowa ozimpe Anti kati mba nina kugenda nzigulewo nzireete. egenda ozireete Nzikusanze wo. ewange nyinza obutabaayo nkubira essimu nkubulire wendi ojje Sirina nnambayo. ate nze nali njigaanidde Gimpe. 0772 97 2 9 2 9. kakati awo gwe kasitoba nti ozivizese kuba bukubi nkubale nti ndi wano ng'ojja onsangawo nga sente zo nzikuwe Kale kale kangende nzireete. kale kale Sebo mpolampola nga tonnafukumula bingi njagala kumanya ani ono. Ani? Kokolo?
Kookolo buno obulwadde bwa kookolo. Ani? Kolokolo? Oweewa. Kyokka abazadde nabo mu mannya gonna agali mu nsi ne balaba kutuumayo kolokolo. Kati ssebo kolokolo badde ogamba ki? Ebiki? Bwe biba byebyo taata okubya erongo nnamba si yenze. Nkugambye okubya erongo nnamba si yenze. Leka ate kundaga nti gwotegeera nga mbuzi. Efuka we yeebaka. Ekyo ne kitagimalira mukama waayo n'aginono gitwala ku ttale eri omuddo. Neewalira n'esimba obugulu bw'amaaso bweti. Neeruma n'amannyo n'esimba nakakongo. Ng'eringa egamba nti ono mukama waayo agitwala ku ttale yagenda tuukayo ali omuddo. N'agikwata n'agisinza amaanyi n'agituusayo ku ttale. N'etuuka ku ttale n'eri omuddo ng'eringa ebadde nti kwolwo lwekoma okulya. Obudde obwakawungezi we butuuka ne baginono gijja ku ttale gireeta ewaka. We yafusse wennyini we yeebaka. N'etuuka n'eryoka etandika okuzzaawo enkolomwa. Kyokka ng'obadda ku ttale bagitwala egaana.